Mami Eburu Vincent Nejaja Mendi nawe Sembera oyogera Chikemu Wani Uganda Basebo neba Muchimanyi mulungi wano okusanga ababodaboda ina pichinga ye okubogerera asobola okubanga mufuna ebintu ebyo ku ssente entono tweyanziza mukwano gwange Basebo ne banja obudde tulina butini naye njagala kubasaba akalulu njagala kubasaba mutondewo nja kubabeererawo ng'ekiseera kituuse ne pulezidenti wange mumwagale mumubeererewo asobole okukyusa eggwanga lino mwebale nnyo mwebalire ddala We bring to you a presidential candidate who is a seasoned politician. I met Nana Mafabi 30 years ago. As young people, we engaged in politics. We joined parliament at the same time. Nana Mafabi is a highly skilled individual, an economist, a financial consultant, a development worker. When our mentor, certain things would not happen without Nana Mafabi, a man who fought corruption and continues fighting corruption, a generous individual, a World Bank consultant, a person who has worked hard for the people of Bugisu and for the people of Uganda. We have a manifesto preach the gospel of truth. The other day, we would like a clean election. We do not come to this election to fight. When I was presidential candidate, the first thing that Museveni and his police did was to steal my shoes. And we said to Museveni the other day, this should not happen again. We are not coming to this election fighting. We are coming to promote our agenda with the people of Uganda. And I want to pray to you, the people of Njeru, the people of Puikwe, to give us your vote come 14th January next year, when you will be going to vote for the key, to vote out poverty, to vote out bad roads, to vote out poor education, to vote out establishments like this where there is no sanitation, to vote out low pay, to vote out poor health. Those good things for everybody in this country are going to be brought by this gentleman. He may be small in stature, but full of knowledge, full of experience,
okujja mwebali nnyo tuwanyiza mu kifo kino wano tuli waka era tusookedde waka era fixing the economy money in the pocket ndowooza enduulu MP gy'ayogedde president to be owulidde ensonga era twetaaga osookere wano awaka kubanga wano waffe tusaba ku luteeso mami ogeremu ku luteeso wano mami yala mabunere era yagayamina sokwani njogereo kirala kangezeko Luswahili International. Watu wangu nimefurahi sana karibisha mimi nyumbani, asante sana. Ebisigadde manage mutu wa Kalulu betaaga okugoba obwavu sigamba nti no tetuli bantu bakozi, tuli bakozi kibulamu obusobozi era fix the economy buli bamu obusobozi era tusobola kukola tufune ka sente mu nsawo gye tuliko ye gundi agenda yaffe fixing the economy omuntu yenna abeere bulungi. Mwebali nnyo mwebalire ddala ku lunaku olwotiikinga n'abantu abagenda kukola naye eggulu era mwebale nnyo amperaguzi president mwebale okusooka ennyo okwebaza abategese omukolo guno okubaddemu abakulembeze baffe ab'enjeru buli meeya waffe Sabirye Jaja Medi Muyomba Richard Kat Magezi yes Mama Lukia Mama Indi Nabukwasi mwena mwebalire ddala mwebalire ddala. Ekindi nenda kubakobera nti nze ndi muntu w'Ebuyukwe nsula Buyukwe nkolera Buyukwe ndya Buyukwe olide bwoba olaba leero tuze wano nga tubabuulira nti Bible nekola negamba nategeeza nga bwonaana okusooka bewa kale tuze wano okubagamba nti kiseera kituuse tugenda mu kampeni ya Kalulu okufuuka president wa Uganda. Njagala abantu b'Ebuyukwe mumpe omukisa mumpe obuwagizi tugendere wamu tulabe tutwala obuyinza tutuuse embeera yaffe embi eno eri mu Uganda. Mwami Muyombi Richard Karamegezi alwadde agamba ati abakozi baffe bafuna nusu 10 era mbadde ekutte wano omukono bweti ow'amawulire ndabye ankuba ekifaananyi naye njagala okumusaba bw'oba owandiika sitole ogamba otakutte ku mukono w'embeera eri mu kitundu siita abadde ti okuba omunauganda nusu 13 ate alinako transpoti alinako ennyumba alinako kyokulya alinako ne transpoti anabeera atya. Olaba Uganda eno yeetaaga omuntu amanye ebizibu by'abaana Uganda. Omuntu yekka mu bakandidate be mulaba byesimbyewo amanye ebizibu byamwe enandaala mafazi. Nsula Ebuyukwe mbalaba ku makya abagenda okukola. Nkola bizinesi emanye emisolo gye baerako. Ndi mulimi mmanyi sente ze batujjako ng'abalimi ate n'ebirumi byaffe tebabigula ne tufiirwa. Nze kwolaba emanye emisolo gye musasula mu lunaku. Omunyu gw'olya guliko muki? Amafuta g'oteeka mu ffe tetulaba gye tukolera. Tosobola okugamba oti akatale akalamba ono mu oba oli musajja mutemu. Oba oli musajja muki? Kubanga abantu bwebanga bamaze okulya balina okweyamba. Eri tukeyamba. Kiki ekyo? Oba njogedde bubi naye mujja kunsanya wano Uganda ebitonotono. Mbale ndi komenti abantu bwe bamala okulya emmere waliwo batya tinikyo. Kubanga ozira akayumba k'obuyongo abantu bafa bufi tinikyo.
era tebenda tube n'abantu abamanyi ebizibu by'Abannayuganda. Omuntu yeekaayidde ebizibu by'Abannayuganda kubesimbire n'anadala mafaabi. Ebintu byafuna byona mu Uganda omuntu abisoma mu nsi eno yona okusinga okukamu yenandala maki kubanga bona bempalira amagezi ensi bempalira amagezi negagitwala bali bulungi tiriikyo naye fe mu Uganda balobye okugatwala kale kyemba ndikusaba eti mumpa akalulu kaimwe ntwala amagezi gano nkole mbakolere mubone ebyenfuna mfune mu sente muteeke mu sente muki musawo era nabe omuyimba abairora aliko bati bw'oba ne sente musa w'embeera baki so ky'oba olaba buli kaseera maama ne taata bayomba mu maka bwaki Mwami Museveni yagenda mu nsiko n'agamba ebyobwerinde byali bubi ebyobulinda kati tubimaze kikyeto kati ekizibu kye tulina kyeki ate sente bwe tezibeera mu nsawo ennyumba tebeeramu eddembe taata ne maama buli kaseera bali kukola ki Ekiseera kimu maama yinza okwetema taata gyalina emmere taata nga mugamba ompita bititunya muyisa okulya ki olowooza agenda kumubuuza ki basente mu nsawo tembuli owulidde tukolanga tugamba tuze wano tukole ebintu ebinakolera Abannayuganda bateeke sente muki sijja kukkiriza omukozi akolera buli muntu afune nusu 10 ekyo tekibeerawo Zikola bono mbala n'abantu benkola nabo naye teri wadde asembayo afuna nusu 13 atandikira ku mutwalo gumu mu 12 mu lunaku kati fe abantu bwe tubeera mu mutwalo gumu mu 12 lwaki goba gavumenti enamba n'obaayo 10 meka oba oli muntu mutemu ofuna kyengamba tufe toba olaba tugambye nti buli village egenda kufunanga miliyoni 10 buli mwaka ate sente zino zivaawa ababbi bangi baleme okukupa ki sente zaffe kuba buli mwaka baba triliyoni 10 tulinaga ate tulina ebyalo mutwalo 7 mu 10 meka kati bwemupa buli kyalo miliyoni 10 buli mwaka mbekozesako triliyoni 7 ne biliyoni meka 2 sikaza biransi triliyoni 2 ne biliyoni 8 nzibuzi wali ekyokuziba ababbi mukimanyi naliko kyamaani w'akakiiko akakwata abantu balya sente z'omuwa omusolo temwawulira kyakola tebagamba nze mukozi nze muki ekisoboka teri Mwami Museveni tasobola okubikola kuba kati tasobola ekiseera kino ekiseera kye kyabaddewo akoze lyakozeko amaze tumusaba tumuzaye naffe tuwe mukisa tukole ebisigado tugende muki Uganda eno yaffe tetuleeta mpalo tetumugambye tugenda kukola kyonna tugefe tumwebaza twebaza byatukoledde emyaka meka ebisigado tajja kubisobola byetaaga ffe ompulira vudde bali manyi vudde mmotoka ne bagamba baagala kundabamu ngendi na stamina vudde Chairman w'ekibiina Honorable Jack Sabiti Bamuyikwe district njagala muneegatteko nga tugenda okwebaza pulezidenti waffe Mwami Eburu Vincent ne Jjajja Medi naawe Sembera oyogere dakiika emu